Katusabe. Mukama Katonda ffe tukwebaza ekiseera kino ky'otuwadde nate abaddu bonna abazaana bo nga tugenda okuwulira akatabo kano The Great Controversy, tuwe okuyigirizibwa mu magezi ate Mukama tuleme bibireka wano bitubeerere entanda y'okutuyisa mu nsi eno ey'ekibi. Batusebe nga tubisa mu nnyina y'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Bannaye tuli katabo kaffe olutalo olunene. We twakoma luli twali tukyali ku muganda waffe Bangwen. Tuli ku peegi ey'e138 mu Luganda, mu Luzungu 1012, paragraph eyokusatu wakati wa paragraph eyokusatu we tuli, ne mu Luganda tuli paragraph eyokuna wakati waayo. Kale katutandike nti era mangu nnyo twali nga Oluganda Bangwen bamaze okumutta, naye nga wazuuseewo abaganda baffe abalala abategedde amazima ne batandika okugatwala mu maaso wakati mu buvumu nga n'okutya tebakulina. Nti era mangu nnyo ab'obuyinza ne basituka nate okumusirisa. Owooluganda ono Emiyakusi, yali Emiyakusi gye yasitukira nate okutwala amazima ge yali afunye Farrell. Nti ab'obuyinza ne banguwa okumusirisa. Bo babeera okunoonya kusirisa era bw'atyo ne bamugoba ne mu kibuga, naye newankubadde nga yali takyayigiriza mu lujjudde kubanga baali bamugaanye, yatambulanga mu byalo ne mu nsozi ng'ayigiriza abantu mu maka gaabwe ne mu bifo ebyesudde nga batudde ku muddo eyo wakati mu bibira era ne mu bunnya obuli wakati mu njazi gye yatambuliranga mu buto bwe. Owooluganda ono nga bamaze omugoba mu kibuga Miyakusi era nga bamuweze okuyigiriza mu lujjudde, yasalawo okukola kakuyege gwe tuyita kakuyege. Mbu n'ayigirizanga abantu nga batuuza ku busubi mu maka gaabwe mu njazi eyo nga beekwese. Jjukira batugambye nti mu buto omwana ono yakulira mu nsozi mu njazi eyo. Katonda yali tamanyi omwana ono nti yali tamanyi nti Mukama yali amutegeka olw'obuweereza bw'ajja okukola ng'akuze. Kituufu Katonda yali amuteekateeka olw'okugezesebwa okusingako, okugezesebwa okuyigganyizibwa n'enkwe za Setaani bye nalabulibwako bikyali, bw'ati bw'agamba nti agamba bw'ati nti kugezesebwa n'enkwe za Setaani bye yalabulibwako bikyali, bw'ati bw'agamba, era bikambwe nnyo okusinga ne bwe nnyinza, naye Katonda ye Kitange abadde ampa amaanyi era nnyinza era wakugampa nga ngeetaaga oba nga neetaaga. Ebyo tubisoma mu Dear Aberdeen History of the Reformation of the 6th Century, book 12, chapter ey'omwenda. Nti era bwe kyali ne mu biro by'abatume, okuyigganya kwajja lwa bubunya njiri
okuyigganyizibwa ne mu biro by'abatume mbu kwajja lwa bubunya enjiri. Akantu kano mukawulira? Omukulu ono Freire ayigganyizibwa olw'okutambuza ekigambo kya Katonda, era atujjukiza, njagala tusomeyo nti ne mu biseera by'abatume okuyigganyizibwa bwe kutyo bwe kwakola ki? Bwe kwajja olw'okubuulira enjiri. Ate ku biseera eby'enkomerero ebyaffe olowooza kinaaba kitya? Era tekijja kuba ku lumanyi lwa kkanisa kusirika. Abamanyi amazima ga Katonda bajja kusituka bagabuulire, banaagabuulira omulaba alabe nga aggwaawo, alyoka yeerwaneko nga bwe yeerwanako mu kiseera kino. Kale katusome Abaefeso 1:12 agamba bw'ati, bino mbu byaliwo mu biseera by'abatume, nti ffe abaasooka okuba n'essuubi mu Kristo tulyoke tutendereze ekitiibwa kya Katonda. Bw'ati bw'agambye Abaefeso 1:12. Nti abaasooka okuba n'essuubi mu kitiibwa kya Katonda basooke balyoke batendereze ekitiibwa kya Katonda. Nti enjiri wakati ng'etambuzibwa, ababuulira enjiri bo baba batendereza ekitiibwa kye, engeri Mukama gy'aba bakuumaamu ng'enjiri eno etambula nga n'okuyigganyizibwa kweyongera mu maaso. Nti era agamba nti bwe baagobwa e Paris mu Miyukusi, awo abaasaasaana ne bagenda nga babuulira ekigambo bwe baasoma, era mbu okufaananyirizibwako ng'aba abaki abayigirizwa bano. Tubasoma mu Bikola by'Abatume 8:4 nalwo katulusome. Atugambye nti okwefaananyizaako ng'abo byali mu biseera by'Abatume 8:4 alugamba nti kyokka bangi ku abo abaawulira ebigambo Peetero bye yababuulira ne bakkiriza. Omuwendo gwabwe gwali basajja 50,000. Peetero ono ng'abuulira, naye wakati w'okuyigganyizibwa omulabe nga tayagala, Abafalisaayo nga tebaagala enjiri eno egende mu maaso oluvannyuma lwa Yesu okuba nti baali bamaze okumutta, naye ng'ate bawulidde ate azuukidde. Kati nga baagala, omulabe ayagalira ddala enjiri esanyizibwewo, naye atugambye mbu Peetero bwe yayogera abantu bakyuka baali 15,000. Nti okwefaananyizako mu biseera bino oluganda ono nga ayiggibwa, naye yabuulira nga abantu bangi nnyo nga batuula ne ku muddo. Kale omusana bwe gutyo ne gutuuka ne mu masaza ga Bufalansa ageesudde. Nti omusana ojjukira mu biseera bino gwalinga mu bibuga Paris, Miyukusi. Nti kaakati olw'okuba nga baayigganyizibwa, omusana ne gutuuka ne mu byalo. Okuyigganyizibwa nakwo kulina omugaso. Mukama akubazaamu ebikisa, akuggyamu ebirungi, nti abantu batandika okubuulira ekigambo kya Katonda. Katonda yali akyabateekateeka basobole okwongerayo omulimu gwe mu maaso. Mu gamu ku masomero ga Bufalansa walabikayo omuvubuka ajjudde amagezi n'okutegeera, eyalabikamu ekirabo eky'enjawulo, nga taliiko kyakunenyezebwa wabula okwagala ennyo Katonda. Abantu bano Mukama bye yasitulanga bateranga okuba nga tebalina byakunenyezebwa, baba nga bantu balungi. Kati omuvubuka ono mu ttesetendekero alabika nga ajja n'ettutumu ly'amaanyi, naye ng'ate musajja mwesimbu, talina kunenyezebwa.
nti essomero lyamwagala olw'okuyitimuka mu magezi n'okweyisa obulungi, era n'asuubirwa nti John Calvin yandiba ow'enjawulo mu kulwanirira ekkanisa ya Ruumi. Bano yasituse ono yaani ye John Calvin. Nti yali muyizi musendekero atalina kyakulinyizibwa nga mugezi, era ekkanisa ya Ruumi n'egamba tufunye omusajja anaalwanirira ekkanisa yaffe. Naye omusana gwa Katonda gwayita mu bisenge by'amagezi g'okusoma n'obusamize bwa Ruumi ebyali bimuzimbiddwako. Kwe kuwulira enjigiriza empya wakati mu kutya. Yali aliyigizibwa obusamize bwa Ruumi nti ebwali bimuzimbiddwako nga bamuyigiriza nnyo ebikwatagana ku Ruumi, engeri emirimu gyayo, emikolo gyayo emisoso gyonna nga bagimuyigiriza nga bimujjudde bwe biti ku mutwe. Naye wuliriza, naye n'ajja n'awulira enjigiriza empya. Omugezi, abantu abagezi tebawulira buwulizi. Bw'awulira ekintu ateekayo omutima okukinoonyerezaako. Bangi tuwulira n'osuula awo ebinyumye. Naye abagezi ng'ono Calvin bw'awulira ekintu akinoonyereza. Bamaze omuyigiriza ebyeruumi emizizo gyonna, bamaze gimuyigiriza, naye kakati awulidde enjigiriza endala. Wulira nti era nga n'atasobola na kwewuunya lwaki abayigiriza enjigiriza eno baasima ne bookebwa n'omuliro. Bwe yawulira ku njigiriza eno empya n'agamba, lwaki abantu bano abayigiriza enjigiriza eno abantu baasima era ne bookebwa n'omuliro, babookya omuliro. Yeebuuza lwaki. Kyokka mu butali bugenderevu yasisinkana amaaso n'amaaso n'abayigiriza ab'obulimba, n'awalirizibwa okulwanyisa enjigiriza y'Obuprotestanti ng'akozesa enjigiriza ya Ruumi. Mbu yasisinkana abayigiriza bano ab'enjigiriza ey'obulimba n'amalirira okubalwanyisa ng'akozesa enjigiriza ya Ruumi. Yali ayigirizibwa ng'era mukugu kubanga mugezi. Abaprotestanti abaŋŋanga n'alyoka abalwanyisa mu ngeri ekikulu ekya waggulu. Ku olwo kizibwe wa Calvin eyali yaakakyuka okwegatta ku baza b'ekkanisa obuggya yali mu kibuga Parish. Eky'omukisa omulungi kino kya mukisa mulungi. Omukulu ono ng'amaze okubakuba ng'akozesa enjigiriza eya Ruumi gye yaweebwa, ne yeesanga nti kizibwe we yali mu kibuga Parish ng'aze. Abooluganda bano bombi ne basisinkana, ate ekizibwe olwo yali akyuse nga afuuse muzi w'ekkanisa obuggya, ekitegeeza ng'ategedde amazima nti abooluganda bano ababiri ne bakola ki? Ne basisinkana okunyumya ku nsonga ezaali zitabula obukristaayo. Yes, ng'egenda okuva mu muntu wenyini n'agamba okuba akafaananyi ng'agamba leka ngende mbitegere bulungi naye nja mukolako, nja mulaga. Waliwo eddiini za mirundi ebiri mu nsi. Oliver Tani omuprotestanti bwe yayogera, ono ye kizibwe waani wa Calvin. Olwo basisinkanye amugamba waliwo eddiini za mirundi emeka? Ebiri. Eddiini emu yo yagunjibwa bantu nga muyo
omuntu ye yeekolera yekka okuyita mu mikolo gy'eddiini n'okukola ebikolwa ebirungi, kyokka yo endala yeeyo esibuka mu Bayibuli. Agambye eddiini za mirundi ebiri. Eno endala esooka egamba nti omuntu okuyita mu mikolo gy'eddiini n'okuyita mu bikolwa by'ebirungi mbu olwo aba muntu wa Katonda. Mbu eno yagungibwa bantu, era eddiini eno oyita buyisi mu mikolo gy'eddiini. Kakati n'osabibwa ebikolwa ebirungi, eddiini eno yagungibwa abantu, yo bwe tubagamba. Kati amuwa eddiini ey'okubiri, kyokka yo endala yeeyo esibuka mu Bayibuli, era eyigiriza abantu okunoonya obulokozi okuyita mu kisa kya Katonda kyokka. Nti endala yeyigiriza abantu, eyo eva mu Bayibuli, eyigiriza abantu okufuna obulokozi okuyita mu kisa kya Katonda kyokka. Siyinza kukkiriza njigiriza zo zino. Calvin bw'ati bw'agamba Kizibwewe, siyinza kukkiriza njigiriza zo zino. Calvin bwe yakaayana era olowooza ebbanga lino lyonna mbadde mu nsobi. Amubuuze wayi, ebyo byombuulira golowooza ebbanga lino byonna mbadde mu nsobi? Ebyo bisoma mu Wiley book 13 chapter 17. Naye ng'ebirowoozo bye bimaze okuzuukusibwa, kyatakyayinza kusangulawo. Ng'ebirowoozo bye bimaze okuzuukusibwa kyatayinza kusangulibwawo ng'alagibwa eddiini zino ebbiri. Yafumiitiriza ku bigambo bya Kizibwewe bwe yali ng'azzeeyo eka mu kisenge kye gy'asula. Calvin addamu okubiwa ebirowoozo bye yawulidde okuva mu Kizibwewe. Yawulira ekibi nga kimulumiriza, neeraba ng'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi omutukuvu era omwenkanya, wabula nga talina amuwolereza. N'alaba nga talina amuwolereza, ng'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi omwenkanya omutukuvu, naye ye Calvin ng'alaba talina amuwolereza. Okuwolereza kw'abatukuvu, ebikolwa ebirungi n'emikolo gy'ekkanisa nga byonna tebiyinza kutanga olw'ekibi ekyayingira mu muntu. N'atunuulira ebintu bye bakuza e Roma nti okuwolereza kw'abatukuvu, ebikolwa ebirungi n'emikolo gy'ekkanisa nga byonna tebiyinza kutangirira muntu lwa kibi. Calvin abiddamu okubiwa omukisa omulala mu bwongo bwe, n'akizuula nga tekisobola kukola ki ebyo Eruumi byetwala nga y'ensonga tebirina bwe bitwala muntu, nti era nga kyalaba kyekizikiza ekikutte awatali ssuubi emirembe gyonna. Abayivu mu kkanisa y'Eruumi ne bafuba okukkakkanya obweraliikirivu bwe, naye nga buteerere. Ne yeebonereza nga kw'otadde n'okwatula ebibi. Jjukira Ruumi bwetu bweyigiriza, ebintu bikusobera siiba, osiiba otya nga weebonereza. Mujjukire Martin Luther bwe yagenda e Roma, n'atambula n'amaviivi n'ayavula ku mayinja, omusaayi ne gutiirinka, okwo kwebonereza. Atugambye ne yeebonereza nga bw'ayatula n'ebibi bye nga yejjusa eri abakulu, naye era nga buteredde, nga Mwoyo wa Katonda kyamukola epaasi eyo munda.
kkiriza mwoyo wa Katonda kube paasi otegeera amazima gajja kufuula wa ddembe. Kungulu wano ne ebijja omulabe byaleeta birala, naye bw'ogoberera amazima gakufuula ga ddembe. Kale katweyongere tulabe muganda waffe Calvin eyali omugezi abanguliddwa Roma mu ssettendekero emu nga Roma egamba ya tufunye ono agenda kufufuggaza bano bonna abaazi b'ekkanisa obujja. Amazima nno ogazanyisa. Naye nga n'atunulira ebyo nga tebikola, eby'okwebonereza ebyakola ki ebyokwatula ebibi nga tebijja mukolera, nga tebiyinza kutabaganya mwoyo gwe ne Katonda. Kwatula ebibi okwebonereza nga tebiyinza kutabaganya mwoyo gwe ne Katonda, bulamu bwe ne Katonda. N'abitunulira ne bimulema mugezi. Bwe yali ng'akyali mu mbeera eno ey'olutalo omutaava bibala, n'akwatibwa omukisa lunaku lumu, n'agendako mu kifo abantu gye bawummulira, n'alaba nga bwe bookya oyo eyava ku kkanisa y'e Ruumi. Yali agenze okuwummulirako eyo abo bo gye bawummulira abakulu abo mu kkanisa y'e Ruumi, n'alaba nga bookya eyali avudde ku mugendo gw'ekkanisa ya Ruumi. In fact nabano abantu baleka bakikola okwagala nga bagamba ono gundi ono Gaayo ne byatandise. Bamutwala agenda awo alabe ekikola kye bakola, naye nga ki ekikola? Ekkanisa y'ekikola ku bantu abagiwakanya. Ekkanisa n'owulira abantu mbwera eddiini enkulu dduuni, obukulu yabujja wa Katonda. Mazima temunoonya mazima, kale muganoonye. Ffe tujja gabawa muganoonye. Okay, agamba bw'ati, aba awummuddeko n'alaba eyali avudde mu kkanisa y'e Ruumi engeri gye bamwokyamu omuliro, ne yeewuunya nnyo okumulaba nga yenna ajjudde emirembe ku maaso ge. Calvin ebirowoozo bikyamukuba n'ebyo by'amanyi bye yayigirizibwa byakugukamu. Alaba nga ali mwereere, talina Katonda, mwereere. Bikyamukuba, ali wakati w'okusalawo. Agenda mu kifo gye bawummulira abakulu b'e Roma, asangayo yali avudde ku kkanisa y'e Roma nga bagenda okumwokya omuliro. Naye agenda okumwetegereza Gaayo gwe bagenda okwokya omuliro ng'essanyu liri ku feesi ye yonna nga musanyufu. Calvin ne bimusobera. Omujulizi yalaga obuvumu n'okukkiriza wakati mu kubonyaabonyezebwa ennyo olw'ekibonerezo ky'okuttibwa ekyali kimusaliddwa ekkanisa y'e Ruumi. Calvin alaba omukulu ono nga yenna ayakayakana nga musanyufu, kyokka ng'ate asaliddwa ekkooti z'ekkanisa y'e Ruumi zimaze omusalira nti agenda kwokyebwa muliro. Calvin yeewuunya agamba kiki kino kyendaba? Gaayo ono agenda kuttibwa naye ate essanyu aligyeewa? Jjukira yali wakati w'okusalawo, tabitegeera. Yakuguka mu mizimu, mu misoso, mu busamize obw'e Ruumi. Banawe busamize kye ki? Buli lw'okongojja ekirala ekitali Bayibuli ge mazima ga Katonda, oba obeera ku busamize. Banawe nsigaze eddakiika 6. Yes. Kale katuyongereyo. Calvin n'alumwa mu mwoyo gwe bwe yeegeraageranya n'embeera gy'alimu, okubanga ye muwulize ennyo eri ekkanisa, kyokka ng'ate ye
talina mirembe. Munegeraageranya n'oli gwe bagenda okutta. Naye n'agamba nze kate ndi muwulize w'ekkanisa eno. Naye ate siina mirembe. Laba oli yagivaamu. Naye ate alina emirembe musanyufu nnyo naye nze ndi bubi. Epaasi y'amazima ga Katonda ng'emwokya nga talina mirembe. Emugamba olina okukola ekyo. Banaye amazima bakola makole. Tebawulira mawulire nga bw'ompuliriza. Kola bukozi amazima g'owulira mu bitabo bino. Mukama yabikuwandiikira, yabituwandiikira. Bituviiremu okukola ky'agamba, okukola amazima kye gagamba. Okay. Najjukira ng'abaawaba bano okukkiriza kwabwe bakusimbye ku Bayibuli. Omuwulira? Calvin atandise okubimanya nti abaawaba bano okuva ku kkanisa y'e Rumi okukkiriza kwabwe bakusimbye ku Bayibuli. Naye ate bino byenzikiririzaamu eby'Eruumi okukkiriza kwabyo tekuli kwa Bayibuli. Kugunje waliwo okuva olubereberye omulimba tumumanyi ye Kacyanzi. Buli lwokyanga amazima oba oyina nyukamaawo n'ategeera nti asitandise okusimeeninga lwati atandise wano tewasekebwa naye bannange. Kale n'amalirira okuyigga era azuule obanga kiyinzika ekyama ky'essanyu lyabwe. Omugezi bw'atyo bw'akola. Omuyivu agambye n'amalirira okuzuula ekyama ekiri emabega w'abantu bano abattibwa. Lwaki basanyufu? Nze ndi wano nzikirizaganya ne Ruumi. Ekkanisa eno egenda okutta bano buli abagivaako n'ebatta. Bino biringa ebyobufuzi. Abasajja bannabyobufuzi balina jjajjaabwe. Bannabyobufuzi ababi balina jjajjaabwe yabasomesa. Gano mazima, temugiyita ddiini. Gano mazima. Ab'obufuzi bano balina gye baabijja. Eno kkanisa etta buli agivaako n'agiwakanya. Calvin agambye n'amalirira okulaba essanyu lino livaawa ng'omuyivu alinoonya ategeera abantu bano bagenda okuttibwa naye bali happy. Nina okunoonyereza essanyu lino gye liva. Sigaze eddakiika emu. Yazuula Kristo mu Bayibuli. Calvin n'azuula Kristo mu Bayibuli. Kitange bwe yawoowoggana saddaaka ye ekakkanya ekiruyi kye. Uno alayira Mukama kitange saddaaka yo Kristo gwe yekakkanya ekiruyi. Omusaayi gwe gunaaza obubi bwange. Calvin yayogera naye nga yali atwalibwa okubeera emmundu emmenye eya Ruumi egenda okufufuggaza bonna abawakanya Ruumi. Omusaalaba gwe gwetikka ekikolimo kyange. Nti omusaalaba gwe gwetikka ekikolimo kyange. Calvin abitegeera. Okufa kwe kukwataganira okufa kwe kwantangirira nze. Okufa kwe kwantangirira, si kwebonyaabonya kwe baŋŋamba okwebonyaabonya. N'ensiiba n'enjatula ebibi byatulira abantu. Kufa kwe kukola ki? Kwe kwantangirira ebibi byange. Calvin abimanya. Twegunjizza engeri z'okulokolebwa naye omutali makulu. Kyokka laba bw'otadde ettabaaza ey'ekigambo kyo mu maaso gange era omulisizza mu mutima gwange nsobole okukyawa byonna naye neetwalire Yesu. Calvin
mu bayibuli ye alabye Yesu amugamba nti waawo okufaako kwe kundokola kwe kunsonyiwisa ebibi byange si bino byendiko ondaze amazima yagajjawa mu kunoonyereza essanyu abantu bano lye baba nabyo abagenda okuttibwa ekkanisa ye gya kongojja naye nga bulimba bwereere kubanga emisingi gyayo tegiva mu bayibuli bajjayo obujolobera ne babuteekateeka okukulimba ne bakulimba so nga amazima ag'ekigambo kya Katonda y'ensonga lwaki mu biseera eby'edda nga tebakkiriza muntu nakwesomera mu biseera byabwe nga tebakkiriza kusoma bayibuli kubanga ojja kuzuula bye batakola amazima lwaki tonoonya amazima mutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza lw'abantu nga bano Bakalvini bangi mu kiseera kino abayivu abakozesebwa emyoyo emibi okutambuza obulimba Mukama bajjeeyo nga bwajjayo Calvin balabe bazuule amazima era baba bamala ogazuula batambule nga bwe gagamba Mukama naffe bwe tutyo ffenna babisoma tuyamba okutambulanga amazima bwe gagamba beera munaffe batusabye n'okwebaza nga tubise mu linnya eddungi ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amiina.